ne Katikiiro Katikiiro batuweyo olunaku lwe bayita World Naked and Kyesingidde. Akitegedde ekikubira mu ngalo ez'amaanyi. Olutegedde olunaku olwo nga tujjukira jjajjaffe Adamu ne Hawa baali bwereere naffe nga tuli bwereere. Imagine mama ng'akuwoninga nga wakwegoba akakyala tusanze kugoba imagine nga kitaawe akuwoninga mwana gwenja kukuba nga kitagenda okutuusa okiraba olunaku nga lwakwegoba gwe wali wegombedde ogoba mulyamugenda okutapitawo emisinde ani nze ogoba ani nzija abayitako emisinde ogoba ani kyozeni beki Maulana bani oba okyagoba kyozeni beki muliko muliungi mukwata kolola nakuyisako maama wo ono yasama asimuka ebinyu nakuyisako maama we nemba kukyozeni beki nemugoba gwe kolola nawe gwali musiru oyo gwogoba maama oba okyali kugolola maama onagenda nga ogambye eki oyo maama lwakigolola goba oli musiru abadde agoba gwe gwangi wamagolola jangu ngoba tuba tulyawo ngabuka wenjajja agobani ng'ayina gwagoba lunaku lwagoba buka wenja aliweerera agoba emisinde agoba maama fiina Jamilu Selector. ani akagoba wagi muba mulyawo mugenda olaba ngoba akakyala kangoba kankagamba ne wonangoba tojja kunkwata ayirina ntale yasamira muli twatulawo nga saake yonaleko sibakuba ebigo abajja bamugoba emisinde agoba emisinde saake agobani saake aduka emisinde agobani nantaba tuba tulyawo nga Museveni ayimiridde mu State House abalaba siromwemumwalo tuba tulyawo ku lunaku olwo esabo tetuli Mengo tuba tulyawo nga Katikiiro waffe gwe musiru Charles Peter Mayiga gwe musiru ng'apima ettaka lya Buganda alabe gye liyisiza alikuume bulungi nnyo asagenda kikubira mu ngalo z'amaanyi naye Maulana tuba tulyawo nga gyadduka emisinde ani agoba ate ng'akooye agoba ani talina kwagoba tomanyi tuba tulyawo ng'ogoba ani agoyini otuyitako emisinde ngobani anaeroyini nga tolina ngoyo otuyitako emisinde ngobani ogoba Asiya wa Charles tokubye nnyo naye Asiya agamba atya nga Asiya agamba lweyini tajja kunkwata siina namba sijja kuwa kasengejjanga olowooza tokubye nnyo nekula abakyala ng'oli eyo okunyonyogera okutaddemu ebisoko otya bakwana bakunyonyogera banaye baby how are you oli otya taddemu ebisoko Jenda kaumuzesa tufemme mwepedi esinga mpogoma yedebe mbadde nsaba mpomesa olulimi Oluganda abadde balinjogerako mu byafaayo prenga lwanjanjawaza Oluganda Maulana kasozi wano wabaddewo abasoyisoyi mazima naye nze ndimekete wuliriza namukirolaga abantu babugamba nti ate gwe wasukuluma Maulana w'engabi mpayo ekintu nakankaka kyafaanaganya sabbuuni obubonere emitwalo 5 netweyongerayo gamba nti weewaawo mujenkaaga kinono kyakwegenderezaamu mu myaka gy'enkaaga kawenke n'obote yaddusa Kabaka
Kabaka n'amugya mu lubiri n'amuwaŋŋangusa. Si bwe kiri yagoba bere n'amukola atya mu mwaka gwa 2000 eyo ne gavumenti yawono yagaana Kabaka ogende wa mpaayo gavumenti eno kyefaanaganya Obote nkuwa enkumuliitu y'obubonero Maulana kyogera abalinawo bali kutenda kankutereereze Maulana kankutereereze tuwulye ekintu nga Museveni akifaanaganya Obote nkuwa enkumuliitu y'obubonero omusajja Obote ali muzibu nnyo ali mukambwe nnyo n'ensiga ekyo ne Museveni yennyini alina kyafaanagani Obote bonna baali bafuzi balungi bwemmanyira musire bulungi. Thank you so much. Good night.